Sagala mugambe nti mwategedde yenze. Bampita Chris. Kakati waliwo kampani eyitibwa ya Trim Tours and Travel. Ya Trim Tours and Travel esangibwa Ntinda emabega wa Geno wadi Geno adiwe etunde mu Shero. Kampani eyo ya mukulu ayitibwa David. Era nga bwe badde ku live ya Timo era sindisa akavubuka kajje kasami. Kampani eyo ye kampani eri emabega okutaganjula Skypins okulaba ng'esaanawo. Gayo yitibwa David yali manager wa Skypins. Sagadde kujja n'ekifaananyi kye today, but tomorrow nzija nakyo. Nze nabagamba sigenda kubeera mu byakisiru nti nno munzi n'ensirike tebabalimba mikwano. Tebabalimba. Ekirala njagala okwebaza bannayuganda. Sagala mbeere oludda lumu eriyo bannayuganda betulwanye nabo olutalo luno. Eriyo bannayuganda betulwanye nabo olutalo luno. Era njagala kubeebaza. Mikwano mwebale nnyo. Nga ya okola obukozi video era mmwe abakoze video ezinnwanirira sinza kera ku makya nengana bawayo ku nsimbi. In fact okutuuka ku Sunday kuba ku Sunday kwenyinza okukolayo live endala nembawayo ku ssente. Tudde ku bakiranti bange ba Skypins Nakato. Waliwo gwe nabuli eyitibwa Nakato. Oyina emyaka ndowooza nga 45 ba 5 kinene nnyo. Egyo emyaka gigenda okukola. Giba gigenda kukolawa. Ewani. Kubanga nange ewange sinza kuyiza media ina myaka 27. Kati oyina emyaka 5 ogenda kukolawa. Oli mu media bweyasama. Today nina omukazi gwendabye nga bwaleeka na government tuyambi. Mbadde nsaba mukazi gwe malaaya gwe nkadde. Bw'otuuka ogenda mu government balage ne mekazi nakuwaako. Oyo mukazi abanje miliyoni ya Uganda emu. Abanje miliyoni emu. Yakawe miliyoni 6. Yakasasula miliyoni 6. Abanje miliyoni emu. Yalekana mu media. Can you imagine? You people. Njagala mbagambe ekigambo kino. Mugenda kwegobako ba agents abaddala ababakolera ebituufu mubagobe. Mubagobe. Kubanga visa mukisa. Ensi zonna eza Europe teriyo kibayita working visa. Working visa ogikola otuse ku ground. Tugeze ng'otuse wana Europe. Noleko kola working visa. Wano oyina kugenda ku visit visa oba tourist visa. Ne bwogenda ku Google kizibu temwagala kuyiga. Ne bwogenda ku Google era kuliko tourist ne visit. Ba agents ababakolera ebintu oluusi ebituufu mubasaako pressure ne mubasamiza mwaga ekisiru ne muwunya ebitundu by'ekyama ne bafunikira nga bagadde babeesonyi. Yeah? 9.6k gira tugweze tenike gwe siyalinga gundi nanga teriyo employment visa teriyo work permit nga tunatuuka mu ggwanga olina okuba nga otuuse mu ggwanga. Ani apadde empologoma? Ani apadde empologoma? Bannange. Ani apadde empologoma?
ani ampadde akalogoma akato bannange mumbuulire ate yo bagimpa naye simanyi nakyagikozesa visa guba mukisa mbudone Chris yatubbye ye nababbye kubanga saagala mufulume Uganda mufuluma Uganda mugenda ludda mbumbu tugenda kukola nyoko omuliro ogenda kukola ki ani akuwadde permission okufuluma Uganda ngetageeza ku Tanzania okufuna passport olina ogifuna passport ng'otegedde nawo olaga era banene abantu abali ku migration olina balaga invitation nti ngenda Uganda kusinkana Don Chris era ne bakuba Don Chris kakasa ndagenda sinkana omuntu ono ne bakabamuwa passport ngenda bweru gavumenti tuyambe nyoko amazi mugambire bayambe ki bali muzita mwagikubira essimu mulinga amatako teri yadde nusu 10 ngenda kubawa ate njagala kooti ate mbabanja mujjukire nti mbabanja sente zange Travel Road kati mwena nasaziza mu looni yammwe njagala sente zange mumala kunsasula sente zange agreement eri open mulinga amatako mumala kunsasula sente zange mbabanja sente pitirive ziri mu kawumbi ani gomanyira muti bintu by'ekisiru tuyambe kimanyi nyoka amatako gabafana gavumenti erengo zita nyoka amazi n'ekikazi ekikulu ekikadde kyendabye kimanyi you people sizza yadde 2 ate mumala kunsasula kati wabadde tumanyi mateeka katugenda balaga amateeka amatuufu begalina okubeera mwemba nga mulina omunene emabega nina abanene emabega kankaddemu mwemba nga mulina omunene emabega nina abanene emabega let's play this game manyoko endaba Godfather jasinkira amanyo ku live mbona yampabula are you stupid gomanye gogwe you people linda igwe ojompa bule gwe igwe inze temugenda kunyigira mukatogo. I can speak, I can do anything I want to do, so you cannot stop me to do anything I want to do. Mwe baseba ne banyawo Skype is tours and travel weri wabula ndishuwa nga yakugula omwezi ogujja in case singa bino biggwa omwezi oguno era tewali omirimu gyonna gikakkalabizibwa mu Skype is tours and travel at the moment. Tetwala abantu bweru, tetulifundinga sembi yonna, company is down, closed until next month. Mpaka nga byonna biwedde. Bwe bitagwa next month, bwe biragala biriggwa. Ndowooza ndi sure about that. Tetugenda kukisibako muguwa. Company Skype is tours and travel is totally closed until next month. Bino biggwa this month. My legal team bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bino biggwa this month. Naye teweerabira. Don Chris si ye nannyini Skype talina walabikira. Nkuyamba buyambi okutuula ku ttebo. In fact, nga bw'ongamba nti ndi mufere, nkuyamba buyambi n'okukufera. Nkuyamba kubanga nkuwonya okugyamu amazi
bagatunde nindyoka nkufera since nti ogamba nti nze ndi mufere nkuyamba buyambi okujjamu amaziba gatunde ndyoka embeera omufere kati Uganda ejjudde ebyobufuzi awo balabawo mbuno bayinza okufuna obululu nga 10 lwakuba ajatejjidde Adija Namyalo oyo naye omukazi ansanyusa Adija Namyalo. In fact Adija Namyalo ayina embeera zange zennyini zenjagala naye bamufumba badde ekikazi kimbigulira akabina ekyo Adija Namyalo ombigulira akabina gakuba omukazi oyo mwagala nnyo lwa nsonga engeri gyakola ebintu bye bw'omulumba akulumba kati ze embeera zenjagala bw'omulumba n'akulumba bw'omusabula n'akusabula tewali kujigira mu ttooke mbu bitiibwa bisasula ennyumba ayina embeera zenjagala Adija Namyalo embeera zenzagala. In fact ku bantu abali mu gavumenti eno ye mukazi gwensinga okwagala era nga nandise President Museveni yandimuwadde ekifo kya Nabbanja kuba Nabbanja akaddi yandimuwadde ekifo kya Nabbanja oyaje Adija Namyalo yandimuwadde wa Prime Minister kubanga akyasobola ate asobola okukontaktinga n'abavubuka oyaje ati oyo sirimu byabufuzi etuveeyo njogeddeko bwogezi kyenjagala nga nze ndowooza oba ono mwogere ako oyinza omwogerako n'aleeta leenya bwebiwansindikira message ku simu yange ngambe simwogerako kubanga biralamu Kuyu bakuri mukapati